n'omutwalo gumu buli muntu kwewandiisa kugalwawo nga musanvu okumanya ebisingabo ejja kukuba amasimu gali ku notisibodi yafaawo okwalabe Mr. Gideon Peter. Twegayiridde Katonda mwenza buli kantu ataggwaawo. Abakristo bakwagala omutima gwonna bagulazeeyo obulamu bwaffe gye buli awamu naawe. Tukusaba ntuta mu Kristo Mukama waffe. Kati tugenda kuddamu endagaano zaffe zitwakuba lunaku lwe twagattibwa. Bano abali wano njagala tugatteko chairpersons ab'emyezi ejje mukiikirire emyezi gyammwe, ate abalala abasigadde okyuka otunuulire omwagalwawo ataliwo olw'ensonga emu oba endala era banga amulaba. Ojja kuddamu ebigambo bino byagenda. Abayireyo buli omu tusigale nga tuyimiridde tugenda kufunira ddala omukisa oluvanyuma tujja kutuula omwaka ofuna omukisa ogizeebigambo. Si ayanguwa okusalawo naye ate talina mugumiikiriza. Buli kimu bw'aba yagambye tugenda ssaawa 2 tolina kusussaamu yadde eddakiika aba yakulese dda oba olinnya boda n'okola ki n'ogirinnya. Ti omuntu ono era ebikwatagana n'okutambuza olw'okuba nti obugumiikiriza buba butono nnyo 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 akalooberizibwa.
omuntu owokusatu yayitibwa phlegmatic. Kati ono mwangu okutwalirizibwa, asaasira nnyo abalala, yeetikka emisalaba gy'abalala neyeerabira obugwe, naye ate n'abeererawo ki omulala. Omuntu ono atera okwewala obuvuyo, n'agamba buli ekijja atukole ekyo so nakirabye nga kijja kuba kiri, naye olw'okwewala obuyomba nakirese nekikola ki nekiyita n'ensengyayo melancholic. Kati ono ye talina ssana, ennaku ye yalooka nnyo, talinayo kimusamusa, buli kaseera aba munakuwavu, ate abamu ne tukirowooza nti ali reserved, naye ennaku ye eri ku mutima, naye ate aba n'ebirowoozo aba very sensitive. Tukatono nnyo okuwukola, lwaki omuntu eyalina n'omulala, ye lwaki wakoze bwoti, omulidde pafumu gw'omuyongedde oba omuleese by accident alina gy'abadde akola ki gy'abadde akola. Kati ebintu bino tukyalemeddwa okwetegeera era ne bituviirako obuzibu. Ssaabasumba bwetunaaba kusimako, tusaba abafumbo twongere okubanga ddala tufuna okwongera okuyigizibwa. Tusoma emyezi 3, kati obutumwa bwa Kristo tugamba emyezi 4 tegitumala, naye obufumbo nga tumaze okugattibwa, mbadde nsaba chairperson abantu bano bakubengawo tukole refresher course, nti kinaatuyamba okuzuula mizaani ate tutambule tutya. Era nga mbeebaza okutuuka ku lunaku luno bamaama mu lulembwe bannange okubeera maama kintu kikulu. Happy Mother's Day. Naye bamaama basaba tubeereese okulabirako, ate bamaama ebigambo bye tugamba abaana kibikendeeze. Bamaama omusiru yafumbirwa musiru, n'omugezi n'afumbirwa omugezi. Tubanayaava olugera bw'ogezuula omwaka guno tugenda okutuuka mu Gwokuna nga mulina ekyokumonyezaako kubanga onaaba weezuule ate naawe omumonyezaako. Tulina basambu batera kugaba experiment ekisale lyabwe livaweeyo bwemuba munaakola weekend anniversary oyita abageni ataano ekimukolera ayagala 2, 5, 10 kintu essanyu livaweeyo. Kati omuntu ono mulungi nti ayanguwa okutabagana n'abalala